Ekigambo ekikunyoowa omwoyo kyenda mu ssatu katonyeze mwenda Namirembe Fama. Ekyemisana Mukama kyagabudde wano mu pulogulaamu ekyemisana kyaffe nga kikutuusibwako Siruma Limited kubanga bye beekulidde erinnya mu kutuusiza ebizimbisibwa eby'omulembe tusangibwa ku Kulushe mu maaso ga Fire Brigade. Kale abooluganda twebaza Katonda nate atuwadde omukisa ogubeerawo wano olunaku olwaleero. Jjukira olwaleero lwakusatu. Kale olwokusatu bannaffe aba Seroma nga bawagira ekyemisana beegattibwako bannaffe ab'obusumba obw'ekansanga okubatuusaako ekyemisana Mukama kyagabudde era baatuuse edda mu studio. Nze Reverend Alex Kyobe ne ttiimu mwetuli. Kale abooluganda tusanyuse bwemubanga gye muli nga mugenda okulya ekigambo kya Katonda era nga tweteekateeka okulya ekigambo ekyo. Kambasabe musooke muwulirize oluyimba olwo era bwe tuviirayo tugenda kuba nga tuwuliriza buwuliriza kitundu kye tulina okugoberera olunaku olwaleero. Jjukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo alina bingi ebisanyusa naye ekisinga nti nze mwagala anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. Mba njonoona ne mwerabira Yesu tandeka kubula ddala ampita mangu kumweyo naye era nzijjukiza okwagala kwe njagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. Nditunuulira ekitiibwa kye ndimba ntya bwe simba bwe ntyo ndimba emirembe n'emirembe Yesu kiki ekyakunjagaza nze anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. Anjagala nange mwagala ye yakka mu nsi olw'okwagala kwe kwagala kwamuleeta ku muti Yesu atwagala ffe bwagazi anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala.
ekitundu ekyakaseera kano kiri mu bbaluwa ya Pawulo eri abakolinsi ey'olubereberye essuula ey'13 okutandikira ku lunyiriri olusooka. Ekitundu kiri mu bbaluwa ya Pawulo eri abakolinsi ey'olubereberye essuula ey'13 okutandikira ku lunyiriri olwo olusooka. Wagamba we wati, bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika, naye ne siba na kwagala, nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala. Era bwe mba n'obunabbi ne ntegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna, era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi, naye ne siba na kwagala, nga siri kintu. Era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa, naye ne siba na kwagala, nga siriiko kye ngasizza. Okwagala kugumiikiriza, kulina ekisa. Okwagala tekuba na buggya. Okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Okwagala tekuggyaawo mirembe gyonna. Naye obanga bunabbi bulivaawo, oba ennimi zirikoma, oba okutegeera kulivaawo, kubanga tutegeerako bitundu era tulagulako kitundu. Naye ebituukirivu bwe birijja, eby'ekitundu birivaawo. Bwe nali omuto, nayogeranga omuto, nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto. Bwe nakula ne ndeka eby'obuto, kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi. Naye mu biro biri tulitunulagana n'amaaso. Kaakano ntegeerako kitundu, naye mu biro biri nditegeerera ddala, era nga bwe nategeererwa ddala. Naye kaakano waliwo okukkiriza, okusuubira, okwagala, ebyo byonsatule. Naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala. Katusabe. Katusabe. Katonda waffe omulungi, Mukama twongera okwebaza mu ssaawa eno ey'ekyemisana. Mukama kyagabudde, yongera osirisa enjogaano zaffe zonna ezibadde mu bulamu bwaffe ne mu mitima gyaffe. Byonna ebibadde byogera bisirike. Katonda waffe oyogere, ate oggule amatu gaffe ag'okungulu n'ag'omwoyo, tuwulire. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mukama mulungi Ekiseera kyonna, ekiseera kyonna. Mukama mulungi era ze embeera Mukama ze. mulungi era ze embeera ze. Twongera okwebaza Katonda olw'ekitundu mubuulizi Nsereko kyatusomedde. Tugenda kufumiitiriza ku kwagala, naye nga tetunnafumiitiriza ku kwagala, ngenda kusooka mbazeeyo katono mu lubereberye awo. Bayibuli ng'egamba Katonda okutandika okutonda ensi yayagala, n'ayagala, era ebintu byonna yabitonda ng'akozesa ekigambo ng'ayagala. Tiwabeerewo eggulu ne liba, wabeerewo ensi ne kiba, ng'akozesa okwagala ekintu kye yayagalanga kye kyabaawo, ky'ataayagala tekyabaawo. Era ng'ebintu byonna bitonze, omuddo, ebisolo, ebiri mu mazzi, atonze olukalu, atonze amazzi,
n'ayagala okukola omuntu era nga tukole omuntu mu ngeri yaffe. N'akola omuntu n'amumalirako obudde bungi, n'amumalirako okwagala kungi, ekisa kingi, era n'akola omuntu amusinzenga era omuntu afugenga ebintu Katonda byonna bye yatonda. Tulaba ng'omuntu Katonda gwe yatonda era n'amuwa obuyinza ku buli kintu kyonna. Ate bw'ogenda mu Lubereberye 3 olaba ng'ate omuntu agwa, ng'omuntu alya ekibala Katonda kye yamugaana era nga Katonda anyiiga. Ye Sabbiiti eyo gye twavuddeko Sabbiiti ewedde ey'okugwa kw'omuntu. Omuntu agwa, ayonoona, ava mu kitiibwa ky'abaddemu akka era Katonda anyiiga. Adamu oli wandi bwereere. Ani yagambye nti oli bwereere? Ti ate omukazi ate omusota Katonda anyiiga. Naye yadde Katonda yanyiiga, ate tulaba Katonda yennyini ng'ate asaasira omuntu gwe yatonda, ng'ate ayagala omuntu, ng'amutungira amaliba, ng'amwambaza, ng'ate amugamba kati mugende muzaale ate mwale, nga tulaba ng'ate Katonda asaasira omuntu eyagwa. Tulaba nga Sabbiiti ey'okugwa kw'omuntu evuddeko, ate nga tulaba tugenda mu kwagala kwa Katonda. Era obuuza, ate omuntu ayagwa lwaki Katonda teyamuleka bulesi? Ndaba yagwa n'amuleka n'abeera bubeezi awo, n'amunyiigira bunyiigizi, n'amusunguwalira, n'amubonereza bubonereza. Naye tulaba nga Katonda waffe asonyiwa, ng'okwagala kwa Katonda kumuleetera okusonyiwa, okwagala kwa Katonda kumuleetera okusaasira omuntu. Era ebigambo ebyo okwagala kwa Katonda bw'okusomako mu bbaluwa ya Pawulo omutume gye yawandiikira Abakoliiso oba abantu abaali babeera mu kitundu ekyo eky'Ekoliiso, ng'ayogera nabo ebigambo bino ng'abagamba, bannaaye bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye nessiba na kwagala, nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala, bwe mba n'obunnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okwogera kwonna, era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzija y'ensozi, naye nessiba na kwagala, nga siri kintu. Tulaba Katonda ng'aga nti ebintu byonna ne bw'obikola, n'ogaba, n'osaba nnyo, n'oyogera nnyo, naye n'otaba na kwagala, oba tokoze. Era bw'ogenda mu Yokaana ng'agamba nti Katonda kwagala, era n'abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ate ne Katonda abeera mu ye. Era bw'osoma mu bbaluwa ya Yokaana eyo ey'olubereberye aga nti omuntu yenna bw'agamba nti ayagala Katonda gw'atalabangako, ate n'akyawa muganda we, ti omuntu oyo aba mulimba. Mukama yeebazibwe nti Katonda kwagala. Katonda yaani? Katonda kyeki? Katonda kwagala. Abeera mu kwagala, abeera mu Katonda, ate ne Katonda abeera mu ye. Era Katonda tabeera watali kwagala. Buli lw'oyingira ennyombo oba ogoba Katonda mu bibyo, oba maka oba mirimu, gwe kasi oyingira oluyombo, Katonda ye ng'avaawo. Sitaani luyombo, kukyawa, kuwalana, busungu. Kasita oyingira okuyomba, sitaani ye ng'ayingirawo, kubanga oba omuwadde akatebe oba omuwadde ekkubo waayita okutuuka. Kati ate Katonda buli lw'oyagala yoba omuwadde ekkubo okusembera, ate sitaani yoba omuwadde ekkubo ate erimugoba. Katonda kwagala. Kati Pawulo aga nti bwe njogera n'abantu n'ennimi z'abamalayika naye nessiba na kwagala,
nga nfuuse ekikoma ekivuga n'ebitaasa ebisaala. Ayogera ku lwokusatu ku lwokubiri olwo nti ne bwe mba nga nsobola osaba ne njijawo ensozi ne ngabira abaavu byonna bye nnina naye nga siina kwagala mba siri kintu. Abooluganda, okwagala kwa Katonda kuli mu ggwe. Okwagala kwa Katonda kulabika mu ggwe. Abantu bwe bakulaba balaba okwagala kwa Katonda. Omusajja oba omukazi alina okwagala kwa Katonda. Era ki kwe balabira okwagala kwa Katonda? Ebigambo by'oyogera basobola omumanya omusajja alina okwagala. Omuntu ayagala aba musanyufu. Era omuntu alina okwagala tasiba busungu. Omuntu alina okwagala tawalana lutatadde. Omuntu alina okwagala ayagaliza. Omuntu alina okwagala asaasira. Omuntu alina okwagala agumiikiriza. Era abooluganda, nali nfumiitiriza ku kigambo kino kwagala, ng'ate omuntu gw'otayagala ne bwakunyiiza oyinza obutafaayo kubanga tomwagala. Kyokka ate omuntu ng'omwagala nnyo ate yasobola n'okukunyiiza. Naye ne bwakunyiiza olw'okuba omwagala ate osonyiwa mangu era ne muddamu ne mwogera. Kubanga omukola ki? Omwagala. Pawulo mu bbaluwa Yokaana mu bbaluwa ya Yokaana ti abaana abato yatuyita n'abaana bato kubanga abaana abato bo balina okwagala okwannamaddala. Balina okwagala okutuufu. Ne bwa maama wako ne bwakakuba empi ate kadduka kagenda gye bakakubira. Gye bakakubya ate gye kadduka kubanga kalina okwagala okutuufu. Yadde akakubye ate kasigala kamwagala. Ate ne maama bw'ogenderera ennyo lwaki akakubye empi ebiseera ebisinga obungi ate kwagala olw'okukaagaliza ekirungi oyinza osanga akakubye empi kubanga akaagala ate kaatayagala ne bwe kamunyiza ensi erikakuba kakalabe. Tulaba abooluganda waliwo abanyiigidde bannammwe olw'okubanga baabanyiiza, naye ate gw'oyagala yakola ki? Yakunyiiza. Abooluganda, Pawulo ono ng'ayogera n'Abakoliiso mu bbaluwa eno gye yawandiikira Abakoliiso ey'okusatu, era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa, naye ne siba na kwagala nga siriiko kye ngasiza. Atandise ku lwokuna, okwagala kugumiikiriza. Obooluganda olina okugumiikiriza. Era tulaba ebintu byonna nga bw'okyagala okigumiikiriza. Era osanga amako abatu abatambula ababiri abafumbo nga bawangadde ebbanga, si kubanga oluusi bonna batukuvu nnyo banga bakoze birungi byereere, naye olw'okuba okwagala ewaka weekuli ne wewabaawo okusobagana n'okunyiigagana, beegumiikiriza ne basobola okugenda mu maaso. Bw'ogendako mu bannaffe abasuubuzi ng'ayagala bizinensi, ayinza okukola loosi mu bizinensi naye olw'okuba agyagala n'alya ne looni n'akomawo n'ateekamu ssente endala n'agigumiikiriza paka lwerimuwa. Ayinza n'okukola okumala omwaka mulamba nga tafuna, naye nga kangumiikirize ejja kumpa. Era olw'okugumiikiriza okwo amala n'afuna amagoba. Okwagala kugumiikiriza. Abooluganda, Abakristaayo abajjudde okwagala tubeere n'obugumiikiriza. Era waliwo ekkanisa eyo gye nagenda okusabirako olumu, omuweereza yali akyayogera, Omukristaayo omu n'akwata essimu ye ne Bayibuli n'afuluma n'agenda. Ne bamubuuza ng'ogenze byagenda okwogera si byagala. Obugumiikiriza ne mu kkanisa oluusi tulaze obutali bugumiikiriza muki? Omuweereza akyabulira, gwe tolina bugumiikiriza aluddewo n'otambula n'okola ki?
ekyo kikolwa kya sitaani. Omuntu alina okwagala Katonda kale ne bwe balwawo agumiikiriza, kubanga bw'ogenda mu lubereberye Katonda nga nti ennaku 6 yakola ebintu byonna, olw'omusanvu n'awummula olwo olunaku n'aluleka. Tulowooze ku bulungi bwe, tulowooze ku bitonde bye, tulowooze ku birungi Katonda byatonda, naye olaba nga n'olunaku lwe yatulagira okuwummula. Era abantu abamu ne mu ssinzizo balaga obutagumiikiriza. Mukama yeebazibwe. Omuntu omu alina okwagala kwa Katonda agumiikiriza. Enjala ne bw'ebeera emuluma ogenda okulaba nga agumiikiriza. Ne bw'eba enjala emuluma nga ebyokulya biri awo ogenda okulaba nga tapapa ng'agumiikiriza. Ne bw'aba akola ekintu agumiikiriza. Ne bw'aba avuga mmotoka mu luguudo ogenda okulaba ng'avuga agumiikiriza. Ne waliwo w'oyita n'olaba bannaffe ng'ono awaddeyo oli ayitewo agenda okulaata owa booda asala busazi ng'otalaze bugumiikiriza. Obugumiikiriza kabonero kakwagala. Bagambye nti okwagala kuyina ekisa. Abooluganda, omuntu alina okwagala abeera n'ekisa. Alaba ali obubi n'amusaasira, alaba ali mu bwetaavu n'amusaasira. Aba ayagala buli muntu abeere musanyufu, buli muntu abeere bulungi, buli muntu abeerenga ng'alina akamwenyumwenyu. Omuntu alina okwagala aba n'ekisa. Okwagala tekuba naku, okwagala tekuba na bujja. Obujja kabonero kabutaba na kwagala. Era bw'oba obadde olina obujja Katonda ng'ate kwagala, ate ng'alina okwagala taba na bujja. Omuntu alina okwagala taba na bujja. Okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza. Omuntu alina okwagala teyeegulumiza. Omuntu alina okwagala taba na malala. Amalala kabonero kakweyagaliza. N'olinnya ku balala g'osobole okugenda waggulu, kabonero kabutaba na kwagala. Amalala wawookoza amalala mu kwogera, mu neeyisa. Era agambye ku Lwokutaano nti bannaaye yabiwandiika ebigambo bino nga biwandiikira mikwano gy'Abakoliiso n'abantu abaali bakkiriza abaali babeera eyo. Kati Abakoliiso bano nga tannabawandiikira bbaluwa eno, yabalaba ng'oluusi batambula, baagala otambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu, naye ng'ate oluusi bakkiriza, balina okukkiriza, naye ng'ate oluusi osanga ebikolwa bye bakoze nga si bya Bwakatonda. Kati Pawulo n'agezaako okubaluŋŋamya bwe baba batambula kye balina okukola. Ku Lwokutaano n'aga nti okwagala ku Lwokutaano tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo. Okwagala tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo. Okwagala tekusiba bubi ku ki? Ku mwoyo. Abooluganda, okunyiiga kya buntu, naye ate okusiba obusungu kya sitaani. Era agamba nti musunguwalenga naye temwonoona, n'enjuba eremenga okugwa ku buki? Ku busungu bwammwe. N'onyiigira omuntu, olunaku ne luziba, wiiki, mwezi, mwaka, myaka, muli awo mwaka ku mwaka. Bw'olya sekukulu bw'ozaako endala oli mu busungu, anti gundi yannyiiza, anti nanyiigira gundi, anti Step Maaza waffe yatukola bw'ati nga tukyali bato. N'otuuka n'okufumbirwa, oli mu kugaba birabo mu byabo, bagenda kwanjula, naye omukazi oyo yatuyisa. Okyali ku ekyo. Agambye okwagala tekusiba bubi ku mwoyo. Owooluganda ali nange olwaleero, ani gwe wasibira obubi ku mwoyo?
oyinza okuba oli awo nga taata w'abaana gwe yawukana naye wasiwa obubi ku mwoyo, sirimubuuza, siriddamu kwogera naye. Abaana bali mu kubonaabona. Yesu oli yandikuwadde ne school fees naye okyali ku ekyo, yanyiiza. Yampisa bubi bwe nabeera ewuwo, oli ku obwo obusungu, walokoka. Naye okyali ku busungu bwa taata w'abaana. Naye okyali ku busungu bw'abalamu eri gye wanoba, okyali ku ebyo abalamu bannemye obufumbo. Bwe tunyiiga okwagala tusonyiwa. Okwagala tekusiba bubi ku mwoyo. Ogenda kusanga okusoomoozebwa kubanga oluusi abantu be tutambula nabo, oluusi bo bagenda basi balokole, nga bo bakozi ba nsobi, bo bakola bibi. Kati agenda kukola obubi, kati ate gwe osiba obubi ku mwoyo, ate obulokole bwo omusana gwo gubeere nga tegulabise. Agambye bw'ati, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Waliwo abantu nga bo basanyukira nnyo ebiyiise, nga baagala nnyo ebiyiise, era bw'atuuka ewantu anoonyawo nsobi, anoonyawo ne bw'agenda ku mukolo anoonyawo bitatambudde bulungi. Kale omukolo gubadde mulungi naye omutimbi ayagala tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Okwagala tekusanyukira bitali bya butuukirivu, kusanyukira wamu n'amazima. Abantu abalina okwagala baba baagala amazima. Kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Okwagala kuzibiikiriza. Omuntu ng'omwagala ayinza n'okkulinnya nga tannagamba nti sigenderedde, tewali buzibu, kubanga omwagala kuzibiikiriza. Era ogenda okulaba waliwo abantu abayita eyo abali mu mbeera ng'oluusi banyigirizibwa, oluusi bali mu mbeera enzibu, naye ng'ate bw'avaayo okwogera ng'olaba azibiikiriza. Tajjaayo bulungi nsobi za muntu we, azibiikiriza. Kale talina buzibu, kale bambi ajja kutereera. Kale biki ng'azibiikiriza. Okwagala kukola ki? Kuzibiikiriza. Okwagala kukkiriza. Omuntu alina okwagala aba n'okukkiriza. Asobola okukkiriza n'amanya embeera gye ndimu, ndi mulwadde, ninja ku Katonda gwe nsinza gwe njagala, asobola n'okumponya nja kuwona. Sirina leero kintu, naye Katonda wange gwe njagala gwe nsinza ajja kukimpa. Omutima gwe omuntu alina okukkiriza ne bw'aba na kitini, aba musanyufu, aba mumativu, kubanga aba alina essuubi. Okwagala kubeera, omuntu alina okwagala aba n'essuubi. Era owooluganda bw'obanga obadde olina okwagala naye nga tolina ssuubi, omuntu alina okwagala aba n'essuubi. Ne bw'ayita mu kunyigirizibwa kutya aba n'essuubi nti kijja kuggwa. Ne bw'ayita mu kunyigirizibwa kutya, omuntu alina okwagala aba akkiriza nti eyo embeera ya kiseera, Katonda wange mwesigwa. Bw'osoma Abafiripi 1:6 nti Katonda eyatandika emirimu emirungi muffe mwesigwa, tatandika n'atamaliriza. Yadde nga Abafiripi balina embeera gye bayitamu, naye nga Katonda waffe eyatandika omulimu omulungi muffe tasobola tutandisa mirimu ne tubeera bubeezaawo bwe tutyo ne tuvuya buvuya. Ajja kukikola ki? Balina okukkiriza, ajja kukimaliriza. Balina okukkiriza, balina okwagala, balina okukkiriza. Ebintu byonna abooluganda ensi eno etambulira mu kwagala, etambulira mu kukkiriza, etambulira mu kusuubira, etambula mu kugumiikiriza. Kiki ogenda okukola nga tolina kusuubira? Kiki ogenda okukola nga tolina kukkiriza?
omuntu alina okukkiriza nti ajja kukola ne bw'aba na mitwalo 5 oba kakadde asobola okukkiriza na nsobola okutandika bizinesi, nsobola okukola, kantandike n'ekiriwo, kijja kuwera, kijja kwala, n'atandika n'akatono, n'akkiriza, n'akaagala, n'asuubira paka lwatuuka ku kinene. N'ate omuntu atalina kukkiriza era atalina ssuubi, era bayibuli ega nti omuntu bw'ataba na kwagala aba mufu. Era waliwo eyo lwe nali ntambula ne mpulira omusajja nga nti nze nafadda nva maaso nsobola okutema nafadda. Naye waliwo n'emirambo egitambula. Nafadda omusajja mukambwe nze kisaaga nze nva maaso. Omutima gwakola ki? Gwafadda. Kaga yadde mulamu, yadde atambula, yadde alya, yadde anywa, yadde ayambala, oluusi avuga n'emmotoka, ne olw'okuba talina kwagala aba muki? Aba mufu. Era omuntu bw'aba alina okwagala aba mulamu. Okwagala bw'aba talina kwagala aba muki? Agambye kubanga okwagala tekuggwawo emirembe gyonna. Waliwo ababuuza kati tugenda kwagala paka ddi? Okwagala tekuggwawo emirembe gyonna. Waliwo abakola ebintu nga babyagala ne babitandika n'amaanyi nga babyagala, ne batuuka wakati awo ne batandika okuwola. Era naga tugenda kukola ekintu kino paka ddi, tugenda kuweereza paka ddi, tugenda kuyamba paka ddi, tugenda kusaasira paka ddi. Okuyamba tekuggwaawo paka lw'oliva ku nsi, okusaasira tekuggwaawo paka lw'oliva ku nsi, kubanga agambye okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna. Naye oba bunnabbi bulivaawo, oba ennimi zirikoma, oba okutegeera kulivaawo, kubanga tutegeerako kitundu era tulagulako kitundu. Naye ebituukirivu bwe birijja, eby'ekitundu birivaawo. Bwe nali omuto nayogeranga omuto, nategeeranga omuto, nalowoozanga omuto. Bwe nakula nendeka eby'obuto. Waliwo n'abantu abalowooza nga abato era nga boogera nga abato, naye munne ne bakula ate ne basigalira nga beeyisa nga baana bato, ng'era boogera nga baana bato, ng'ate baakola ki? Waliwo wano wensomye olunyiriri luno nti okwagala okwagala kukkiriza. Okukkiriza kwe kusobola okukola ebintu byonna. Bwe nali omuto abazadde baatugamba nti mu muyembe ogwo mulimu omutwe gw'omusezi. Kati nze nenzikiriza nti mu muyembe omwo mulimu omutwe gw'omusezi, naye seebuuza nti ye omusezi abeera atya n'omutwe nga talina mikono n'amagulu, tekyanjigira. Nze nenzikiriza mu muti gw'omuyembe waggulu waliyo omutwe gw'omusezi. Kati bwe bantuma akawungeezi ku dduuka, obudde ne bunzibako, ssaawa nga 2 nkomawo, ne ndaba omusezi. Kyenva nsitama wansi, omusezi n'asitama. Kyenva nkutama, nonda ejjinja, omusezi n'akutama n'alonda ejjinja. Kyenva neekweka mu kasiko, omusezi ne yeekweka mu kasiko. Nengezaako nziruke naye omusezi muwanvu n'adduka ate nga nsoose mu maaso. Ndaba yansooka ne maaso gye ndaga. Ne njagala nkuba enduulu, naye omusezi n'akuba enduulu. Ne mbeerawo bwe nkutama bwe nnyimirira, bwe nziruka bwe nnyimirira. Naye bwe mbeerawo okumala ekiseera, abazadde banninda tebandaba, bazze okunoonya omwana atalabika, bansanga bwe nkutama bwe nnyimirira, bwe neekweka, bwe nziruka. Ne bambuuza kiki, nti omusezi, nti aliwa, nti omusezi wuuyo, nti nga tetumula, nti wuuyo.
kati bagenda emmotoka waliwo emmotoka eyali ejja neyasa bulungi amataala okwetegereza omusezi nga kisiikirize kyange nga nze musezi naye lwaki kubanga okukkiriza okwali munda munze bumuntu bw'otaba nakukkiriza otandika okulaba ebisiikirize ng'obiraba ng'ekizibu otandika oteekawo n'ebitaliiwo oyinza n'okwetondako endwadde noga mpulira omusujja gunnuma n'owulira nga wenna omusujja gukuluma ng'owulira oyagala oyinza n'okumirayo ka panadaawo n'omirayo ka fansida wenna kweganga owulira oli mulwadde kubanga okukkiriza okuli munda mu ggwe owulira oli muki naye ate bw'obeera mulwadde n'okkiriza nti ojja kuwona ate era osobola okuwona bw'otandika okutambulira mu kutya ne mu butakkiriza Katonda oba n'otandika okukkiriza obukyamu ebintu byonna otandika okulaba nga bikyamu bw'otandika okukkiriza Katonda n'omwagala n'omukkiriza n'okkiriza okuwangula otandika okulaba nga ebintu byonna bisoboka otandika okulaba ebintu byonna ng'olaba ogenda mu maaso kubanga okukkiriza okuli mu ggwe ogenda mu ki ne bwe bakkanisa nga mugitandika nga mulina okukkiriza nti ejja kuggwa mugenda olaba eggwa mugenda okulaba mugenda mu maaso mugenda okulaba mugenda mu maaso mugenda okulaba mugenda mu maaso kubanga okukkiriza okuli mu ggwe okukkiriza okuli munda mu mmwe kwagenda mu maaso ne bw'oba otandika nnyumba waka okukkiriza okuli mu ggwe nga munene oyinza okuba osobola ebirumuzi 2 naye ng'okukkiriza okuli mu ggwe kunene nga tandika ebisenge 5 Katonda gwe tusinza w'amaanyi ajja kubimaliriza ne mutandika 5 genda okulaba mutambula muli kwoloplate mukomerera muggalawo era ogenda okulaba bw'otandika ekinene ng'okukkiriza okuli mu ggwe kunene Katonda amaliriza kinene bw'otandika akatini ng'okukkiriza okuli mu ggwe kutono era ogenda okulaba omaliriza katono kati bw'ogenda okukamaliriza nga katono weekubyeko enjawulo mu kukola otandika olaba nga omuntu atandika okuwandiikako n'omuziro gwe ku nnyumba kubanga yabadde akyayina langi naye wasiiga waweddewo yazimba katono ate langi esigaddewo ng'ateekako omuziro ng'ateekako n'emmoto ng'atandika owandiikako ebitategeerekeka kubanga okukkiriza kwali kuki kutono owooluganda olwaleero yimusa okukkirizako yimusa okwagala okuli munda mu ggwe kulabikire mu by'okola ayogera mu Yokaana nti omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola bagulumizenga kitammwe ali mu ggulu okwagalako kugenda kulabikira ku by'okola okukkirizako kugenda kulabikira ku by'okola omuntu alina okukkiriza abawanjawulo ne bw'aba ayambala ne bw'aba atambula ne bw'aba alya omuntu alina okwagala aba n'essuubi tagwamu ssuubi omuntu alina okukkiriza okukkiririza mu Katonda awangula nze natuuka n'okutya ekisiikirize nga ndi muto natuuka n'okutya ekisiikirize abooluganda mutidde ebintu naye nga muli ku bisiikirize abalala baliyo bababbireeyo bandoga nga teryakuloga just gwe mulogo gwe yeeroga tandika otambulanga gwe baaloga weebakanga gwe baloga olyawo kubanga ekyo kyokkiriza ky'oli ogenda okuwuliranga n'omutwe gukuluma otandika okulaba ebintu otandika okutambulira mu kunafuwa mu kugwamu essuubi kyokka ate abakkiriza Mukama eraga nti abalindirira Mukama baliddizibwamu amaanyi gaabwe bujja ng'empungu balitambula tebalikoowa batumbira butumbiizi omuntu alina okukkiriza ne bw'aba atwala mwana ku ssomero ayinza okuba nga si alina ssente nnyingi ekiri awo naye olw'okukkiriza okuli munda mu ye n'amusomesa mu ssomero eddungi era omwana n'asoma era ttaamu n'agisasula n'agimalako era n'akwata n'enda kubanga okukkiriza okuli munda mu ggwe kuki kunene Mukama yeebazibwe okwagala
tusuubira. Okwagala kuba n'essuubi, ebintu byonna essuubi. Yesi tewaliiwo naye essuubi, essuubi, essuubi okukkiriza kusobola okuwanguzisa byonna. Okusuubira kusobola okuwanguzisa byonna. Omuntu tosobola kukola kyotayagala. Bizinesi osobola okukola n'ogaggawala kubanga oyagala. Osobola n'okukola ebintu by'obadde tosobola kubanga oyagala. Omuntu alina okwagala. Ffe tuli balimire mu musana muno ogwaka bwe guti. Tulima ennyaanya naye olw'okuba ogyagala n'osomba ebisubi, n'okima amazzi, n'ofuuyira akawungeezi, n'ofuuyira ku makya, n'okola emirimu, ogyagala. Bannaaye abalala abatagyagala nga babivuddeko dda tebalina gafaafaagana na musana. Ogenda owulira abatono abasigadde mu sizoni ababadde bagyagala nga pulayi ya 7 ng'eri mu 8 ng'omuntu agudde mu ssente. naye kyekimusuula mu ssente kwagala. Kyabadde alima abadde akyagala. Era waliwo mu musana muno ente zikogga ne zibeeraawo nga tezirina byakulya. Kati nnyinize abadde nazo nga n'atuuka ekisa naggwamu essuubi takyazaagala. Kati n'aziguza omuntu ku layisi yazaagala, n'aziwa amazzi, n'aziwa omunnyo, n'azinoonyeza ebiwata, n'azirabirira n'egejja. Kati eyagitunze akamwe akakadde mu myezi 3-2 ogenda owulira ate agiramuza ogigula obubiri. Naye kiki kati luli abadde tagyagala yagitunze ne layisi, kati okwagala kulinnye n'ebbeeyi ekoze eki? Erinnye. Lwaki erinnya? Kuba kati okwagala kukoze eki? Okwagala kukomyewo, kulinnye. Okwagala bwe kubeerawo ne bw'osanga okusoomoozebwa oyinza n'okuyitamu nga totegedde kubanga okola ki? Oyagala. Twaddukanga emisinde ng'odduka n'ofubutuka ng'otuuka ku kasozi, naye olw'okuba wabanga oyagala okuwangula nga n'akasozi tokawulira okalinnya supiidi kubanga olina okwagala, oyagala kuwangula, olina essuubi ojja kuwangula, olina okukkiriza ojja kuwangula ng'ofubutuka bufubutusi paka lwe wawangulanga kubanga okukkiriza okuli mu ggwe. Kati wabangawo abalina okukkiriza ona kebaleeseemu abawanvu okutusinga leero obuwanguzi teri. Kati olw'okuba ye mumpi ng'alaba abawanvu naggwamu essuubi, naggwamu okukkiriza, abawanvu ne batandika ofubutuka emisinde. Naye waliwo akaana ke twaddukanga nako nga kampi naye nga kalina okukkiriza. Mu bumpi bwamu yasookanga n'abawanvu naye ng'ate abalala nze ndi mumpi, naggwamu amaanyi. Waliwo mu busuubuzi abaweddemu amaanyi, bizinesi n'agiggala tekola. Naye abakazi feeyo mu kulima kubanga Mukama mpadde ekisa ndi mulimi. Naye mu kulima abawangulidde mu kulima be balemerako. Enkuba bw'etonnya ennyo balemerako. Omusana bwe gwaka ennyo balemerako. Kati wakati mu kulemerako yagwira mu kabeeyi ne bamugula essente ennyingi, n'afuna mu bungi, n'afuna bingi kubanga yalemerako. Wawo weddemu essuubi ng'oyagala bivaako nga naatera okumaliriza. Waliwo asoma aweddemu essuubi, waliwo asoma aweddemu okukkiriza nti abazadde tebakyalina ssente zimpeerera, lemerako. Waliwo asoma aweddemu essuubi nti ebyange kati we bituuse birabika biganye, ddamu essuubi. Bwe tuba n'essuubi tuwangula. Bwe tuba twagala ekintu ne tukiremerako, Mukama akituwa. Kubanga musabe muli weewo, tosobola saba kyotayagala. Munoonye mulira, mwe mweyanjule muliggulirwa kubanga muntu asaba aweewo. Kiki kye wali oyagala nga wakivaako naye nga wali okyagala?
abantu ba Katonda olw'okuba babadde awo emyaka gibamulimbyeyo 2 3 bakuuye ne bwe bajja mu kanisa ne bamusabira abagala ofumbirwa muyimire tusabe tubasabire takyayimirira bansabira dda nesifumbirwa yagwamu essuubi bulizi gundi yatusabira sumba gundi n'atusabira katekyayimira n'omubuzo wayo oli mufumbo nti nedda oyagala nga toyimiridde oluusi takyogera kuga nti nagwamu essuubi oba nakoowa olaba bulabi muntu nga wafuna nti nedda oyagala nga twebayisa abaagala ofumbirwa toyimiridde ekimusigaza nga atudde yagwamu essuubi naye olwaleero nsaba we bayita eyo yadde wagwamu essuubi tandika okuddamu okuyimirira tandika okuddamu okutambula ng'ayina essuubi tandika okuddamu okukola ebintu ng'ayina okukkiriza kubanga ayina okukkiriza tapowa ayina okukkiriza tabivaako ayina okwagala takoowa bannaye abantu bafu waliyo abantu abafuba ani gw'omanye eyo nga yaweddemu essuubi muzeemu essuubi ani gw'olabye eyo ng'aweddemu okukkiriza mugamba ow'oluganda togwamu kukkiriza ani gw'olabye ng'okusoomoozebwa ebizibu okulwala okulwaza okufiirwa okufiirizibwa nga kwamumalako waliwo omuntu omu yanga nti mubulizi nze nali neevaako naye we wabuulira enjiri kati neddako nali nakoowa nabivaako neneevaako naye kati we wabuulira enjiri nenziramu essuubi era kati neddako era kati ntambula yali yeevaako nga n'ebizigo takyesiiga ate ne bwe neesiiga akazigo era ndaba bwe bityo ne bwe nsiba enviiri ennungi era kati nga n'enviiri takyasiba asalansala muwala muto naye ye yeevaako takyesiigako na kaliipusitiki ye yeevaako n'ebigoye ayambala kyayagadde yeevaako dda kati n'atandika okwogera nga n'ebigambo bikoowu bizibu kati gwe muntu oba weekooye ani ayinza okwagala nga naawe teweeyagala gwe nga weekyaye ani anaakwagala ng'omuntu tannakwagala sooka weeyagale omuntu akwegomba olw'okweyagala naye akwagale era agenda kubeera naawe ng'akwagala kubanga yakusanga weeyagala era bw'oneekoowa olina akusanga nga weekoowa era naye agenda kubeera awo ng'alina alina kikoowu bizinensi yo gyagale ogyagazisa abalala gwe nga togyagala engoye z'otunda naawe tetozambala otunda masaati naye tebakulabangako ng'oyambadde ku ssaati obeera mu tissaati kati abantu banaagula batya amasaati naawe ejjayo emu oteekeko ku mubiri oyambaleko kwega abantu obaagazise naawe weeyagale katonda kwagala abeera mu kwagala abeera mu katonda katonda atukubiriza okumwagala n'okweyagala kyoyagala kyagazisa ekyoyagala nga kirungi kyagazise abalala okubiriza banno okusaba gwe tosaba olinga kapande ka kkanisa kasonga ku kyaki St. Apollo kiva e Bulaaya kansanga kyaki ovu Uganda ne kasongayo naye ko tekasaba kabeeraawo alo neegendayo oba oyagala yambuka oyagala banno bafumbirwe tofumbirwa kati banaategeera batya nawe esooka ofumbirwemu nawe kwega fumbirwa oyagazisa abantu okufumbirwa tulina bizinesi eyo zetukola nogenda okulaba omuntu atunda ttaka ate ye apangisa noga yi atunda ettaka ye talyagala mukama yeebazibwe
atunda mmere ayina wooteri naye tebamusangangako ng'alya ku mmere ye, bamusanga alya kikajjo. Yafumba mmere naye ate abeera awo ng'anywa ku buugi yeebuzaabuza. Naawe erya ku mmere gy'ofumbye abantu kwegamba obaagazise. Yagala kyokola, yagala kyokola okyagazisa abalala nabo bakikole ki? Nabo bakyagale. Abaweereza yagala obuweereza, omuntu omwagazisa okuweereza. Abasaba mwagazisa abantu okusaba. Yagala kwega n'omuntu alabe nga okyagala naye akiyingire ng'akikola ki? Ng'akyagala. Mukama yeebazibwe. Kiki kyokolanga okikolanga mukoowu? Yagamba Yoswa mu ssuula esooka n'addamu amaanyi, guma omwoyo, totya, toweekanganga, sirikwerabiranga, sirikulekanga. Naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma omwoyo n'okwekuuma okukolanga bino byonna Mukama Katonda bwe yakulagira. Bw'otyo bw'onoosobola otutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Naye nga Yoswa tasobola kubatuusa mu nsi ensuubize nga yeenywako omuliro yeebuzaabuza bwebuzaabuza, alinga atayagala kukulembera, alinga atayagala kutwala abantu, yeetoolola bweto n'amaguma. Ddamu amaki. Bw'oba onootwala abantu mu nsi ensuubize, ddamu amaki. Musa afudde kimalamu amaanyi, naye bw'oba oyagala okubatwala, ddamu amaki. Ate ogume n'omuki n'okwekuuma Katonda byeyagala okwate n'amateeka ga Mukama. Ojja kutwala abantu obatuuse mu nsi ensuubize. Naye ng'ate Yoswa yennyini eyandikulembedde abantu ate bannaaye eddungu nno nalyo terisaaga. Abannaaye Abamalaki muteeseteese mutya bwe tunaabasanga, bali nno bakuba. Kega ate eyandikulembedde bazzaamu amaanyi yabamalamu amaki? Amaanyi. Kati taata awaka eyandigumizza abantu nti tujja kutambula tuve mu bwavu, yate yatandika. Bannaaye ekiri mu ggwanga mwakiwulidde. Obwavu bungi. Bannaaye obwavu bungi. Bannaaye enjala ennaku zino nnyingi. Yesu yadde kimalamu amaanyi, naye batugambye ffe tetuggwaamu ssuubi n'ebimalamu essuubi, tulina okusigala neki? Taata gw'olina okuzzaamu abaana essuubi, mujja kusoma. Sente zijja kulabika. Mujja kusoma paka kumalako. Kati basobola okusoma yadde teziriiwo naye nga bakkiriza taata ajja kutoba, ajja kufuba. Maama gw'olina okuzzaamu abaana ewaka essuubi, naye taata aweddemu essuubi n'amalamu mukyala w'essuubi essuubi, n'omukyala n'amalamu omwana omukulu essuubi, n'omwana omukulu naye n'amalamu addako, n'omulala n'amalamu addako. Ewaka n'osanga nga wonna amaka gatambula naye nga tebalina ssuubi. Agambye nga mmaliriza, okwagala kugumiikiriza, okwagala kuyina ekisa, kukkiriza, okwagala kuzibiikiriza, tekusiba bubi ku mwoyo, okwagala kusonyiwa. Bannaaye musonyiwe. Bw'oba oyagala okugenda mu maaso, sonyiwa, kubanga okusonyiwa kabonero kakwagala. Kama abeere namwe. Mukama yeebazibwe. Yesu. Nyingi buli masimu. Nti n'obudde mu budde bw'essaawa.